ebyenjawulo mujebale jonna gye mukomye. Nze Rose Kabagahe program Olugendo Lwange njagala kubakulisaayo yonna gye musinzidde okubanga mugenda okusinza sako okwebaza omutonzi. Kyankizo nnyo okugenda mu kkanisa nga togenze kusaba busabi every time and then bw'ogenda mu church nze ngenze kusaba nze ngenda kusaba weebazaako ddi ku birungi Katonda by'akoledde naddala nga kati tumazeeko omwaka oba oliawo by'owali wasuubira mu mwaka tobifunye naye okyali mulamu ekyo kikumala okubanga ekitiibwa okiddiza Katonda. Ate nga nate program Olugendo Lwange tuba tuguse essaawa emu okuviira ddala ssaawa emu ey'akawungeezi paka ssaawa 2 era nga tulakalira tukunyumiza emboozi eno gyegenda okuwuliriza oba okukomekkereza. Tulina omu Apostle Francis Katongole nga bulijjo ate nga mmwe abamunyumirwa nate akomyewo osaanidde okuwuliriza emboozi ye paka gye biggweera ate nga ngenda mwaniriza tusobole okweyongerayo. Nze Rose Kabagahe Apostle omulungi yeebazibwe Kristo. Haleluya. Mukama akomye bulungi. Nkulaba. Twebaza Katonda olw'ebiseera bino bimutuwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twebaza Bishop Kiganda David namukubirako essimu ng'ali mu America n'aŋŋamba nti abaana ffe tubasindika Mama Cindy Mukama abawe omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu n'obuweereza bwonna obwa Christianity Focus Center ne Kingdom TV. Praise the name of the Lord. Mulinnya lya Mukama waffe Yesu. Kasinakwerabira njagala okweyongera okwaniriza abantu mu lukuŋŋaana olwa 31st. Olugenda okubeera mu kisaawe ekya Kampala. Mulinnya lya Mukama waffe. Jangu ng'oli strategic. Buli ojja mu lukuŋŋaana jangu ng'oli strategic. Tojja buzzi kunyumirwa bigenda mu maaso. Tobeeranga bali abajja okulinda Yesu. Bamulinda okuva ku makya naye mwalimu omusajja omu eyalina omwana we ng'alwadde. Oyo Bayibuli ega nti Yesu n'agenda naye. Jangu ng'oli strategic. Apostle katono nnyo. Abantu bano banyonyi. What do you mean by strategic? Yes. Jangu ng'olina ekigendererwa. Jangu ng'omanyi ky'oyagala. Juza kaadi ebintu ebituufu ebisoboka n'ebitasoboka. Nti Katonda asobola obikola. Weebalire ebikolebwa mu lunaku, weebalire ebikolebwa mu ssaawa, weebalire ebikolebwa mu wiiki, ebikolebwa mu mwezi n'ebikolebwa mu mwaka. Obiteekewo. Ekyokubiri ekirabo jjinja lya muwendo buli ekijjukira kiraba omukisa. Ebbaasa yoba engeri yo yonna gy'ogenda okugyamu giteekemu ekirabo. Giteekemu ekirabo. Teri muntu yenna asobola gumiikiriza kirabo ne bw'abeera Katonda yennyini. Katonda ayagala nnyo omuntu ajja mu maaso ge ng'asitudde ng'alina kyakutte. Ekyokuba n'ekya Katonda tubize mu bintu like normal life and real life gye tubeeramu ng'ogenza okuba ng'okukyalirako omuntu ng'ozze engalosa ayina engeri gy'atasanyukamu. Abantu mbawa ekyokulabirako kino kati oyogere ku kwebaza something. Abantu mbawa nnyo example ne mbagamba nti singa oba olina ekinu ekisekula obulo n'okiwa omuntu n'agenda n'asekula obulo n'akikomyawo nga kyereere. Enkeera omulala n'akinona n'akitwala n'asekula obulo n'akikomyawo nga kiriko ettu ly'obulo. Bwe basisinkana ababiri ku mbyo kiwaani. Of course nkiwooli eyaleeterako obulo. Kati kyekitegeeza mu maaso ga Katonda. Bayibuli nti musembere mu maaso ge n'okwebaza. Bwe mumala okwebaza mukoowole erinnya lye. You give thanks and you call upon the name of the Lord. Kati oluddako lugamba nti mulyoke mumanyise ebikolwa bye mu mawanga. Kitegeeza bw'oweebaza n'okoowola erinnya lye ajja kukukolera. Bw'amala okukukolera definitely ojja kuba n'ebyojja okwogera mu mawanga. So mbaaniriza ku 31st mu linnya lya Mukama waffe Yesu mu kisaawe kya Old Kampala. Mugendeyo, temugenda kuwagira, mugende olw'ekigendererwa. Kuwagira tegeza. Ati waliwo gamba ndikangene mpagira ekiganda. Let me go and support to be there. No. Don't just go to support the ministry. Ngenda kubeerawo. If you are to support in with something. Okay. You support with something and God will support your whatever you do. So tojja buziraga kangene ombero ati munnange yatuyise. Jangu n'ekintu ekinaasigalawo mu likodi y'obulamu bwo nti bwe yajja mu lukuŋŋaana nti nakino yakiyambako. Yayambako okuzzaayo ebyuma, yayambako okusasula ekisaawe, yayambako mu ngeri eyo jangu n'emitwalo gyo 10, 20, 30 n'akakadde. Zinagenda mu lukuŋŋaana lumu ne mpayo $8,000.
Yes. Ngosirise. Muzera nawo osirise ate ngo badde oyogera. Wale mayo chewo nyomunana wali na bawo 10. Wali webaza Katonda. Nali nyina kinjagala. Wakifuna. Ngabo wali ekyo. Ala kifuna mbujuvu. Wanje. Sagala nnyo genda eyo naye nakifuna nali njagala Katonda kubanga mu family waffe tewaliyo yali atambuddeko kuva mu Uganda. Nali njagala Katonda anzigulirewo enzigi. Anzigulirewo enzigi. Ekyo nakisigira naye nenkiwaguza. Kati nakatambula ensi eziwera 36. Ntegedde nnyo. Ntegedde nnyo. Otegedde nnyo? So kati bw'ogenda ng'olina strategy bikola nnyo enkunga nezo zikola ezo enkunga zikola bw'oba otegeze kusaaga busaazi nakulya mmere kulya ebitumbuwa namwe bimala waawo nga wagenze nomala gagenda Kampala mukadde kuseno gamba engeri gye kiri wakati mu Kampala nga nja kugendayo okunya kutaanaawo omwaka Katonda ndabeko nga nyingira omwaka mmale ate n'ekirala n'agendayo nga agendayo kugezesa kangeneko na Kampala mukadde ndabe ebifaanana mbuzina wera ssaawa 3 nga ngendako ewagewo egindi ewankuluku ku munkuuka kati jangu nga bali abajja ng'oli azze ekeera ogendeyo otuuse ku makya olula ogenda batuuka ssaawa 6 amaze kuyingira omwaka n'agenda omwaka kiwedde tibikola bityo beerawo buke eggulu nga likulaba kubanga eggulu liba yaguddewo mpaka ku makya kakati Apostle kale mwena nga mulide njagala kwongera ku ddoboozi lya omutume nti Kolli Kampala nga 3 gye kiggwera eta mwena mwena tubaaniriza omulabizi Dr. David Livingstone Kiganda n'obuweereza bwa CFC mujje tubeeyo koro tukese obudde nga tuli mu maaso ga Katonda kyankizo nnyo okuyingira omwaka ng'oli mu maaso ga Katonda why not atuwa obulamu from January to December katoro olunaku olumu lwozze mu kisaawe n'osulayo olwo abaakuyiseeko nnyo. Apostle tuddeyo ku program olugendo lwange wetwakoma wiiki ewedde nga otunyumiza n'otugamba nti Katonda otandise okuweereza mu Katonda n'otunyonnyola n'otugamba nti kye bayita full time minister nakyo n'okinnyonnyola abantu abalina okubeera mu buweereza nga bo mwebali era nga ekikale ssente mwe bazijja saako ne baana abatayagala kukola nabo n'obabulira ki kye balina okukola so kati awo ki ekyaddako ekigambo ekituufu si ssente mwe bazijja naye provision once you are not provided ekitegeezebwa kasita mbeera mu buweereza nga ndaba the provision tejja gyendi nga it's here and there Katonda bw'akuyita in full time ministry byekola byokka alina okubulya provision ye ino enejja etya kati kiba kitegeeza nti wabeerawo empuliziganya wakati wo ne Katonda era omuntu yenna alowooza nti kubanga tolina kyakukola Mukama akuyise that is wrong. Olinga agamba Apostle these people kubanga mu program yago watugamba nti obuli muntu gatulaba nga agamba muyite naye nga musiiwufu si kituufu teri muyite wa Katonda nga tekisoboka okujjako mpozi nga bigina nga nkyawule bulungi oyinza kubanga ffenna gye tuvudde mu kulinnya madaala mpola naye kyengezaako okulaga nti provision yeno wadde Mukama abatanaba kuloadinga kukujjuza binene byakukola provision yeno ebeerawo obugabirizi bubeerawo tostarvinga Katonda ateekawo binnamuŋŋoona ebikuleetera ekintu kiyinza okuba nga si kyewetaagira ddala naye tosobola kwemulugunya bw'owulira nga weemulugunya ng'omanye Mukama takuyitanga in full time ministry kubanga nze nali sirya bulungi nnyo naye nga ndya nali sambala bulungi nnyo naye nga nyambala reason why nti Katonda agenda akulinyisa level to level asobole okukumanyisa amakubo ge n'engeri gyakolamu ebintu wadde oli muweereza naye in every level wakulinyisa aba akulaga nti ali naawe aba akulaga nti akuprovidinga ne bw'oba oyambadde empale emu oba 2 oba 3 oba kitundu kya mpale tosobola complaininga lwa mpale kubanga in that journey abeera naawe
Bayibuli egamba nti Katonda n'abeera ne Yusufu mu kkomera. Katonda yabeera ne Yusufu nga mukozi ewa Potifari, ate Katonda n'abeera ne Yusufu mu kkomera mpo n'amuteekako okuganja. Kati eyo yonna omusajja ono nga takola talina kintu kyonna kyakola, Katonda amuteekeko mutwala wali naye nga provision ya Mukama agiraba n'eddoboozi ya Mukama aliwulira nti oli wano olwa kino otuusa wano olwagize namala emyaka 3 nga nsula mu kyaki prayer palace ekibuye. Ono Mukama ampise natandikira eyo wansi era akaayi saidi zera akaye gye natandikira mu Kyambazi nenzugulayo kanisa nga yasooka nenzugulayo eyokubiri nenkola revival mu kanisa eyo sinaba nakutegeera ndi mutume naye Mukama ampise. Kakati nenkola ekizibu kye nafunanga nga buli wengenda nenzugulayo kanisa njagala mbeerewo. Kati bwe nabeerangawo Mukama ate nga atabulatabula abantu abo ne batandika okunkyawa naki kati oluvannyuma nga sinaba kutegeera ndi mutume kati oluvannyuma nzija e Kampala nga ndi kati eno mazeeyo yende e Kampala nyina njagala okumanyisa. Ntuukira ku Miracle Center nsula Kasubi naye njagala nnyo Pastor Kayanja oyo nga nsanyusa nnyo used to style me so much nga ansinkula. Kati ngenda ku Miracle Center waliyo n'okusaba n'okusiiba kati nze nenfukamira nga nsaba Katonda nga njagala Mukama ambuulire nzaani era ekanisa gye ntandise banyigira nenziteekamu abasumba nenvaayo naye nga simanyi exactly ki kye nyina kola. Mba ndi ku Miracle Center kusiba kwali kwa nnaku 4 nzijukira ba Mukasa abo Godfrey Mukasa nga njukira ba Pastor Kayanja Robert batumwine be bali abaweza ku Miracle Center abo tuli mu kusaba n'okusiba twasuliranga ddala. Nembuuza Mukama nzaani. Mukama n'aŋŋamba nti nakuyita mu buweereza obw'ekitume. Nannyinnyonnyola bulungi nnyo omutume biki byakola talemera wantu. Omulimu gwe bw'aba atandise ekkanisa ateekawo omuntu for a short time atraininga n'amanya nti kati oguni asobola n'amuteekawo n'asimbukawo n'agenda awalala. Naye ate sikwagala wano genda ku prayer palace awo yanfutaga ekitume. Neva ku Miracle Center nga saagala kubanga nanjagala nnyo Pastor Kayanja nengenda ku prayer palace. Kati ku prayer palace Katonda wankamuliramu buli kantu konna. Yankamulamu ekyejo nankamulamu obutategeera nankamulamu obutamanya nankamulamu buli kati nze nava mu kyalo nga simanyi na kwambala kye bayita mpale ezigasaabula mpale z'abakazi n'az'abasajja. Era obuvubuka lumu yampasinye 20,000 nengenda mu katale wali ekibuye wansi awo kuleerwe nengula empale 4. 2 zaali night 2 zaali z'abakazi. Kakati newankubadde walimu amaalo mangi gwe wali tosalaba nti eno night oba mpale. Katokiraba kati ku kyalo gati mu kyalo twasulanga mu mpale. Batukubanga buli mpale n'ekigambo night nali sikiwulirangako. Era bwereere n'omala osula mu lugoye bakuba emiggo enkeera oyagala dukutula gwozigula nini kakati nno kati maze okugula empale zange 4 nakati ayina emu nsula mu kyaki engoye tuzitereka mu tooyi prayer palace abo ekibuye ate nga yakinya leave alone today nti balina z'amazzi twaterekanga mu za kinya n'ogera okumakyanga empale ewunya nankani. Mpulidde empale muzitereka tooyi oba mpulidde mu tooyi tutwalina wakutereka nsula mu kyaki pit latrine gye twakuba obusumaali nga gye tuteeka engoye zaffe. Kubanga bano abayonjanga kanisa bwe bazisanga nga tuzitadde ku buwempe emabbali nga bazitimbulako nga bazitwale bazitula kasasiro. Bayina empisa embi. Ate munange mu kyaki batereka balina okuterekamu engoye. Just kubanga mwali mubeera mu kyaki. Gono zanya zita ne ba Asha. Ba Asha mbagenda mugeera. Kakati mbadde nkulaga nti kati omusajja ampa yiba bamuyitanga ani yampa 12,000 simu yasinjulira na mudikira. Kati empale mu yali ya sente mmeka? 5. Hey. Nengula 4. Esanyu bana night 2 n'empale z'abakazi 2. Esaati zo walina? Saati bw'obeera n'empale ne saati oyo tusobola okuteekako bwoti mpolapola. Waliwo yali yampadde blouse yali ya yero omuwala namusanga Kasubi mu kiwunya bamuyitanga Loozi yampa blouse yali ya yero nga nnene ya mikono mimpi. Kyetuvudde. Kaakati
nfuni yako empale gana wange naye katika kino nanjagadde okukyogera mukama naye era tekisoboka olaba temwayinanga mpale za waggulu kati ate olwo omuntu eguma omuntu eguma naye oba tolina eguma kati badde gyalakulaga kaakati nguze nnya twakeranga kukola mirimu ku chachi biki kubanga twasulanga ku chachi nga tulya kawunga akamutuma bafumiranga kawunga ku chachi bibuka byaberanga ku chachi tukole emirimu nemulongoosa nemusimula ennyumba kati nze naye zanga ngoye z'abaana babalabye ekkubo saalinganga 26 26 nga ebyobuwala twabivaako kati awo obuweereza nga mpeereza mukama n'okulaba obulabi ku muwala nga nsaba mu linnya lya Yesu Kristo Munazareti Mwana wa Katonda omulamu yiteri bali nga njagala Katonda nga njagala okuweereza njagala okubuulira enjiri nga ndi so strange omunye mukalulu kyo simanyi bakiba staunch Catholic omulokolo oli sapuli ng'olina nnene mulokole nokulabira sapule kaakati nze olwo by then nange kunzikiriza otandika okuweerezaawo twakubanga engoma naye ngaolusi tutandika saavisi wagulawo saavisi abasabisa abo nze nali nsabisa tetwalinyanga ku kitu na sapatu nalina sapatu nga mpanvu era olusi balabye kuba yazingamaga ezo sapatu sizikutuuka zireete nzambale mu bulamu bwate walinamu nga terinnya kituuti nali siina ngatto by then nali siina ngatto amamima genyi nali siina ngatto kaakati bwe twamala service ku ssaawa 10 nenyambala night nengenda mu church okugulawo service ate akagoye ke banaye akapya ke waguze empale njijukira yali yabukubo ng'erimu pink ne white naye kaakati bannaye nzigulawo service ne bayingira omukyala bamitanga Justine Kanyike yali chief usher nantunulira ku kituli nkubye n'ekikalu kyava jja nangamba nti oyambadde night ngendo kijjemu nemukama night kati senga wange yalina omwana bamuyitanga night kati mubuuza night bamwambala nengambye empale gyoyambadde night bajambala bagenda kwebaka nga sikiwulirangako egwali ogusoose nti abantu basula mu ngoye tetwagwanga bute kaakati nenga babalugana bjamusabaawo mpolampola nenfuluma nengenda nensulamu yabakazi jjukira naguze nnya n'akomawo bwe yakomawo ayambuuza ndi wavaawa nemubuuza lwaki nanga nti ate eyo gyabadde yabakazi kati emisana nga sinaba kwambala zinait neyakawungeezi neyabakazi ku kyaki twalinawo omukyala wame omuwala bamitanga Beti Nassanga kati mukazi mukulu yasooka okuŋŋamba nga nyambadde erimu lastika yali ya bbulu maze okunaaba nangamba empale yambadde yabakazi nemugamba abakazi tebambala mpale ate balina ebyawandiikibwa mpale sajja bayibuli gamba abakazi tebambala mpale nangamba nebonekazi empale yabakazi gwakatongole kati akawungeezi nsulamu night oli omukyala Justine Kanyike jangamba nti oyambadde night mubuuza night yavudde bwaba mwambale choka waguze 2 naguze nnya 2 z'abakazi 2 night owulira se za 5 kakati ku prayer palace ko buli kintu nakiraba buli mbeera nagiyitamu naye nkolaga nti nga provision weeri nga sibyo yagalira ddala nga sibyo yagala naye ngolaba nkama akola kiyakuprovidinga kati awo ku prayer palace mukama wamala okuntraining namabonda emyaka egi ngaali ku training ya omuntu yeeyisa atya omuntu ayogera atya omuntu ayambala atya omuntu alya twalinawo bamitanga Kabunga tumuyita Senga Kabunga Stephen Kabunga oyo yatusomesa ne tusoma ne tuyiga ne tutegeera omuweereza biki na biki byonna balabye ko bati yatusomesanga nnyo yatutinkulanga mu kusaba kuweereza Mukama ku baana buyinza naye ono Kabunga yatusiba okukola nnyo amatu okutegeera omuweereza bweyisa okutegeera omuweereza bwayambala okutegeera omuweereza bwatambula okutegeera abeera atya mu bantu okutegeera atya akola atya nga afulumya bweru ebyo kati namalayo emyaka egi Mukama nanta
naye si ku big scale nga ntandikireeyo nagendanga mu kifo namalawo omwezi mulamba nga nsomesa nsabisa era amakanisa gye nali mpise eyise yonna bwe bandaba ni gwe nsomesa okusaba gwe nsomesa okusiba gwe nsomesa okuwaayo nga nsomesa n'ensabisa omala mwezi mulamba weeks 2 ekitono gyabanga weeks 2 oba mwezi mulamba bwento bentandika okuweereza mpola kati gye nagendanga nga Mukama amprovidinga mpola mpaka wano wentuuse. So wetwagala okutandikira nga tukomyewo mu kitundu kyaffe ekyokubiri Apostle kubanga ekkanisa gye wabeeramu ebbanga ddene gye wasookeramu kyali kitya. Kasooke tukole ku nsimbi za bakama baffe wabula nga twagala okujjukiza National Prayer Day tukomawo. Onoonya w'osabira tonnafunawo, onoonya w'omalirako omwaka okyali wano ne wali ogamba bakati obanga omalireko wa ekifo kiri kimu ate nga kiri mu kibuga wakati mu Kampala, Old Kampala oba kye tuyita Kampala mukadde mu kisaawe wetugenda ogumalirako omwaka wakati nga tusaba twebaza Katonda olw'ebyo byatukoledde ssaako ne byanaatera tukolera kuba tukyali mu 2025. So jangu tusabe, jangu tusinze, jangu tutendereze, twebaza omutonzi olw'onootwaniriza omwaka 2026 bingi ebigulimu tusobole oguyitamu mirembe. Kale n'olw'ensonga eyo tugenda kutandikira bwe twakomye nga tuli n'omu Apostle Katongole Francis asobole okutumalirayo emboozi ye. Abajunyumirwa tubeebaza, abakomentinga abaako be batugamba nti tumumanyi mwebale emboozi mwebale tuyigiriza mukola kyankizo ate nga okubanga mutuninze KTV tubeebaza obutavaako era nga tubeebaza okusukkuluma. Apostle njagala tukomekereze emboozi eno ng'otunyumiza kati tuyingidde obuweereza ekinyusa ekisingayo mu byonna. Katoro ekkanisa eyasookera ddala n'ogamba nti kati eno njibeddemu ntandise mutegedde nti obuweereza bwange bwe buno kati nfuuse omutume kati ovuddeyo eri ku Prayer Paris kye twagala okuwuliriza. Prayer Paris avaayo mbadde manyi wavaayo emyaka Prayer Paris avaayo. Prayer Paris emyaka 2 gye namala nga ntudde for training. Kakati awo nentandika okufuluma era emirundi mingi mu programu za Prayer Paris saabeerangamu kubanga buli gye nagendanga mu kkanisa nga banzigulirawo ekkanisa endala. And why so specific churches? Mukama bwe yali ampita kye nali sitegedde kye saategeera nakitegeera oluvannyuma Katonda bwe yali ampita bwe namala okulokoka n'empeza emyezi gyali ngandooza nga 5 awo nendoota ekirooto kye saamanya saakitegeera naloota ekirooto nga ngenze mu ggulu nga ngenze mu ggulu era bwe nakomawo nempa obujulizi bwe nava mu kirooto nagenda mu kyaki babuuza abalina obujulizi nenjja nempa obujulizi naloota nga ngenze mu ggulu nendaba omusajja gwe seetegereza nnyo kubanga tuyeŋŋanya kumulaba face ng'ayamba naye kye nalaba njjukira nalaba ayambadde ekyambalo ekyeru ennyo nga kinene ng'ekyambalo ky'omugere naye nga kyo kiri kiritivu nnyo nga kyagagadde nnyo naye omutwe teyaŋŋanya gulaba ekyo siyagala saagala gamba namulaba omutwe naye nendaba nga nsobola okutuuka yali muwanvu naye nga ndaba ntusobola okutuuka mu kifuba kye naŋŋamba ebigambo byonaga nti mwana wange ozze ne nangwa mu kifuba bwati naŋŋamba naye wano togenda kutuula kyesamanya nti singa yaŋŋamba nti tuula nali badde maze okufa naye yaŋŋamba naye ddayo ku nsi ogambe baganda bange that means church era abaana bange nti ekkubo lye bakutte ery'obulokozi lyeryo lyennyini nange ndi wamu nabo. Ebyo ebigambo byenjogera nabifuna myaka 37 emabega naye era saabitegeera kakati obuweereza bw'olimu omazemu emyaka emeka? Nja kugamba nti natandika okuweereza nga simanyi nti mpeereza kubanga bwe namala okuwona siriimu natandikirawo. Kakati Katonda bwe yayagala okwongera okummanyisa byonna obulungi in fact banga eritono nagulawo n'ekkanisa sadize Masaka naye nga simanyi bingi nnyo naye nga mmanyi okujjula omwoyo n'okusabira abalwadde okujjula omwoyo n'okusabira bayibuli sigimanyi nnyo biri awo naye ng'okusabira abalwadde n'okujjula omwoyo ebyo byo nga bimanyi olumu nasabirako abantu okujjula omwoyo ekiro kiramba paka ku makya nga nzijuza omwomu kubanga nange baali bansabiranga najjula omu kati nensabira omwomu. Kakati obuweereza bwennyini ddala
nyinza okugamba mazemu emyaka 3 obuweza ddala ojjako giri emyaka emirala 3 gijja kusooka kuweereza ate kutuulako ne bakusomesa ng'oliawo naye era nali muweereza naye nga sifuluma naye nga nimuweereza naye ngamba okutandika okufulumira ddala nti nfulumye go in through the world and preach ekyo nkimaze mu myaka 3 so mbadde nkugamba kibadde nkugamba navanga prayer paris nenfuluma ogenda okuweereza nga bonaga nti Yerusalemi ne bafuluma ne babuulira wonna kakati mbadde nkugamba nti enzigi zatandika okuneggulirawo nga bwembuulidde besanzeyo be bankonectinga awalala ogenda okuweereza naye mbadde nyina akantu ke mbadde nyina okulaga nti bwenva mu ggulu mu kirooto bwenva mu ggulu natuukira mu kyakya awo nasabiranga e Masaka nembagamba nenva mu ggulu mukama waffe aŋŋambye bwati kati babanga nga ababuusabuusa bwegakali mutunule nembula nakiraba nga ngenze mu kanisa 2 nenva mu kirooto era abantu abamanyi obuweereza bwange buli so nnyo much specifically ku kanisa ntwavolinga nnyo mu churches ministry yange yakuzaamu baweereza maanyi bantu maanyi kubalaga nti mukama waffe asobola kubalaga nti eggulu gye liri obuweereza bwange busimbye nnyo nyaawo nnyo era buli kanisa gye nali ngenzeemu ekyo ebyokukola Katonda byayagala tukole tuwebe omukisa omusigana kwera nali masiribe eyo musingo nenfuna omuntu yajja nanga nti njagala ombuulire ekigendererwa kyo mu kubuulira mu kirooto kubanga era kikulu nnyo wadde mukama akuyise n'ebyokukola ebitegedde naye oteeka okuba nawe ne purpose of life lwaki oweereza kati nali mbuulira nali nsabira abantu nali ebintu bikolebwa naye nga ekigendererwa kyennyini nange kubikola abadde binyumira naye nga sirweyinga nga kigendererwa kyange lwakimpeereza naye bwe naddayo omusajja oyo nga akomyewo banga yakomawo nanga mbuulira ne mugamba nti ekigendererwa kyange kwe kubuulira abaana ba Katonda kyayagala bakole bakikole babeere bulungi ate basikire obwakabaka bwa Katonda kati eyo goolo oyange ng'ojjeko Katonda ayagala ngende wonna naye nteekeddwa okukakasa nti abaana ba Katonda babuulidde Katonda kyayagala bakole bakikole babeere bulungi ku nsi ate basikire obwakabaka bwa Katonda kyobalaba nga nze ku finances n'abasumba bampita nnyo tuyambeko wano naye sisolooza ssente nga sisomesezza nsomesa ssente n'obulamu bw'abantu ne lwaki Katonda ayagala tumuwe ssente ate okuyita mu ssente zituwadde Katonda n'ebirala byonna Katonda ate ayagala tusikire obwakabaka bwa Katonda ntayagala agaggawale ate ogende mu geyeena so kati ntandika okutambula nga ye message ntambudde amawanga ngatambudde sitoma ng'ojjayo sinnabagendamu naye amawanga go ngatambudde awo mu Europe awo wonna bamanyi mu Asia mawanga manini gonna nga genzeemu so Kongo nyinayo kanisa 8 plus nvuka juzi yangambye coordinator wange yanga nti musumba twaguddewo n'endala baguddewo endala 2 Abakongo balunye mu ggulawo kanisa nti ofuna omuntu naggulawo kanisa wamala zigulawo n'aziteeka under your ministry kati ate n'ayongera balunye mu kwekubisaamu n'agenda nga ggulawo endala era nnyinza okulinya mu nnyonyi n'engenda e Kongo nemalayo emyezi 2 nga ndi mu churches tulambula tuteekako baweereza n'ebirala wano mu kanisa wano mu Uganda saasooka kugulawo kanisa nga nziteeka mu mannya gange naggulawo ngayo kanisa nga nzisigira obuweereza kubanga nali sinnatandika ministry naye kati olwayo tulina wano church wano mu Kampala wennyini ewankulukuku ettaka tuli kulya tetupangisa Apostle abantu babuulire the name of the ministries the name of the ministries nga bonalaba CFC Ministries. It's called New Gospel Revival Center Church Wankulukuku. Enjiri kubanga enjiri yaffe ino okubeera nga mpya. Yesu yagamba nti abantu bagamba Yesu nti kuno kuyigiza kupya. Okuyigiza okupya mu bupya okuzza obujja abantu ba Katonda bwe bajja mu kanisa.
So abali ku lugendo lwange Kingdom TV twagala okubanga tubeebaza wabula nga tukomekereza programu eno oli waddembo commenting n'ogamba nti kino kyenyize mu programu olugendo lwange wakati mu bbanga limubadde mukyaza omutume Katongole Francis atwagala okwawukana akawakati eky'olugendo lwange tukivuddeko kati twenza nnyo tweyanzeege musumba olw'ebyo wabula nze kyasinga okunyumirako ye paati y'envunza oba mwekyabasingira kyekiriwa. So, ebyo nga tubitadde ebbali Apostle nina ensonga gye njagala twogereko katini. Ebiseera ebisinga abasumba oba abakulembeze b'amadiini babeera basaale nnyo ku nsonga y'okukubiriza Abannayuganda. We are looking at a year whereby tugenda mu by'okulonda. Mubeera basaale nnyo okwogerera abantu kubanga nammwe mulina abantu ababagoberera era babawulirizaamu nnyo. Njagala oweeyo obubaka bwo wakati nga tugenda kukomekereza what should be done by oba nga tugenda mu kalulu kiki ekirina okukolebwa okulabika nti okulonda kuno kukolebwa mu like kutambula bulungi nga tewali bukuubagano. Ekisooka njagala kusooka kwogera ku biki ebiyinza okuyamba abaweereza katono nnyo. Principle eyamba abaweereza okwewala embeera ey'okugenda mu geena kubanga geena ekusemberedde kumpi nnyo teri wala nnyo neggulu ate eggulu liyinza okubeera ewala naye geena esembedde kumpi nnyo n'abaweereza. Ekisookera ddala mwewala okuwaalirira. Okuwaalirira ani asinga. Kola kyokola kubanga okijja mu mutima so si kuba nti gundi akikola engeri gyakikolamu eyo nno ekyo kisenya abaweereza. Ekyokubiri okuyaayaana ennyo. Njayaane engule, njayaane nfungagawale, njayaane ebyo sooka omule kubanga bijja kukuleetera obuzibu. Njayaane eringa njayaane. Abaweereza bangi abalina amabanja. Abasajja ba Katonda. Yes. N'abakazi. Abaweereza bangi abalina amabanja ate amabanja amabi. Amabanja nze traveling I move in the country abaweereza bangi abalina amabanja. Katonda asobola to providing nze sina mabanja. Kanjogera mazima sina sente nyingi nnyo ne sina mabanja. We thank God. I'm telling you. Sina bakuzimba kanisa ndi ewedde. Naye nanzikiriza tusobola ogizimba nga tetulina mabanja. Bw'oba olina amabanja is up to you. Naye Yesu n'amala agira wano ng'olina amabanja ago. Nagenda eyibanda nenyimirira ne ngamba abooluganda nti bw'oba olina ebbanja ly'omuntu musonyiwe. Kanisa bayite bankubye mu church baali bankubye ng'eyasooka okwagala ngo mukyala musumba yennyini yalina babanja. Abooluganda mwewala amabanja okuwaalirira ebintu ebifaana bintu. Ekyokusatu mwewala abakazi. Ennaku zino mugonzezzaamu ne mugaa nti omwenge mulungi osobola okugunywa. Mwewala omwenge. Abantu banywa omwenge. Beewala abakazi, bewala omwenge okuwaalirira okuyaaya n'okungi omwenge okwagala okufuna amangu amabanja. Then ekisembayo tugenda mu kulonda. There is no any reason why you kill ourselves. Omuntu gw'ottirako munno gw'okubira munno ogenda kumaliriza nga wawudde akalulu oddeyo oli akawunga. Amuteeringi ojja kuddayo oli akawunga. Omuntu akubanja ng'akubanja sente za nnyumba tagenda kusonyiwa. Pita waya bijja kubanga bya COVID. Abantu bangi abadde mabega COVID nga banka zibabanja. True. Ogenda kumaliriza nga mumaze okubeera campaign mwevumye mulwanye muyiseemu temuyiseemu oddeyo ku zero yo. Abamu nga bamaze okweyawulayawulamu nga banganda. Nga n'edduuka lyo ligobyeko abantu. Edduuka lyo ligobyeko abantu. Wagira nti olitimbyeko goyagala. So mbeegayiridde bwegayirizi obululu mu butwale nti si bwammwe. Bwoyo gw'olonda ate bw'onaamala okukulonda teriyo kankyogere mu kamera nga ntundira mu kamera teriyo n'omu ku boolonda nga tewasoma agenda kuwa mulimu kujjako okwera oluguudo n'abeera oluguudo baagala basomye era teriyo pulezidenti gwe mugenda kuleeta in the system agize mabega system gye tulimu olwaleero wasoma
buyigirizibwe bukomawo. Juzi nalina omusumba omu n'agamba nti today masters tekyakola baagala PhD. Diguli emu ntono. Muwala wange yasoma yamala Makerere yangambye tali ngenda kuddayo nsome kubanga emirimu gye nfuna kati gyaba diguli ezjakubiri oba ssatu. So kakati abatambulira kuba MP abatambulira ku president ne mwaleka yadde emirimu gye wale tunagonja n'omuvaako ogenda kutandikira ku zero because akalulu sikako. Akalulu kajja mu nsawo n'okawooyo gw'okawadde ye n'awangula n'agenda n'abula emyezi 6 nga gwe bakubanja. So temugezaako kukola nsobi because biseera bya kalulu oleko by'olina okukola ovume bw'olina okukoleramu okyawe bw'olina okukolagana nabo because of akalulu. Bagenda kukukwata ng'okoze fujjo bakusibe babuze n'okubuuza nti gundi yalagawa nti bamusiba balema okujja okulaba ovundire mu kkomera oba ofiireyo. So tugende mpola tuli bannayuganda tosobola kumanya ani gw'ogenda kukolagana naye enkya oba luli oba ddi. Sigaza emikwano sigaza abantu teweepika. Akalulu ka myezi 3 Uganda ogenda gibeeramu by the way akalulu bwe kaggwa tulinayo emyezi emirala 8 9 10 11 nga gwotoba wekka. So tokuliyetinga wombeere nakulumya mutwe ngumaze akalulu. Byebyo bannayuganda mukama bampera omukisa abagenda okundaba abandabye abanyumirwa abagenda ogamba njogedde bulungi mukama aba omukisa n'abagenda okunvuma abagenda okwogera ebitali omanyi okutegera kintu kizibu nnyo. Mwebale nnyo mweraba. Sinakala intro gwe tugende. Mwebale nnyo kubanga mugyekumiddeko ate nga mmwe abatandika program eno nga tuline Apostle Katongole Francis Kyankizo nnyo twagala okubeebaza nnyo nnyini ddala nti mutukoze bulungi obutagambika era we mutali tetusobola kubeerawo. Tubeebaza olunaku olwaleero nga we nabagambye nti okusaba kw'eggwanga okwa National Prayer Day twagala okubajjukizanga ennaku z'omwezi 31 okuviira ddala ku makya paka we bukeerera tujja kubeera n'abasumba ab'enjawulo okuva bweru w'eggwanga saako ne mu ggwanga lyattu Uganda bagenda kubeerawo nga batubulira ebintu eby'enjawulo ate nga kino tukyogera nga tutuusa eddoboozi eri abantu abeewala saako ne ku Radio 93 Kingdom FM mu abagiwuliriza mujje mu bungi ddala twebaze Katonda saako tuyingira omwaka nga tuli balamu era nga tugusabidde n'abagambye nti tuyingira omwaka nga mulimu ebyobufuzi so twetaaga okusaba tomanya munnange mwaka mupya jangu n'abaana bo jangu n'ab'eŋŋanda mama wo ne taata wo ate oba buzibu ki woba ojje nabo. Tubeebaza nnyo nze Rose Kabage